Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa era nga olunaku lwaleero twegatiddwako muganda affe muna Uganda awangalira Uganda ne Saudi Arabia nga si mulala ye NSAMBA Sharif Ahmed. NSAMBA Sharif Ahmed gwe tuli naye yakadde kano. Tugenda kuba tunyumyamuko naye ku nsonga ezikwatagana ne bannyinaffe ne baganda baffe abawangalira mu Buwarabu awo abagenda okukuba ekyeeyo era ajja kutweyanjulira atunnyonnyole akola ngaani era akola ki. Nkwanirizaako ku show muganda wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sir. Amanya yenze NSAMBA Sharif Ahmed. Yeah. Nga ndi mwana nzara ya Uganda. Era nga Uganda nzaliwa Masaka. Era wembera wano nyina wempanga era wa Uganda wano. Yeah. Saudi Arabia nkola ne company bagiyita recruitment company. Nga yemu ku company ezisinze okutwala ennamba ya na Uganda ennene okuva lwabaddamu okusayininga endagaano wakati w'Uganda ne Saudi Arabia. Era nga omulimu ogwange mulimu okusosinga, mulimu okuselectinga, mulimu okumonitoringa, n'oku handlinga complaints z'abaana abana Uganda kuviira ddala nga yonkunyedde nti musosinga kiza tunyambako company okubazuula n'enkola selection embeerawo nga tubakozesa interview nemba selectinga era otumala okubatwala eri okukola monitoring okubagobererako era newabeera waliwo obuzibu bwonna obuzzeewo okusolovinga ensonga zaabwe. Nga kati ndi myaka ndowooza nga 5 ndowooza emyaka nga 5 n'emyezi nga 8 mu mulimu ogwo. Yes. Omwaka ogujja mu Gwokutaano ngenda kuba mpeza emyaka 6. Kitambula kitya? Si kyangu naye ekirungi ekikirimu nti mulimu okuyamba omuntu. So tufunamu bibiri nti nfunamu okusasula omusaala nga nze omuntu nentereza famire yange ate n'ekyokubiri mulimu okuba nti nyamba. So nfunamu ku nsi ate ne ku nkomerero nkakasanga empeera yange ejja kugisanga ewa Mungu. Amina. Tweyanzege. Tukola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basaabaza emmaali from China to Kampala. Bekwata buli kimu kitambule bulungi. Omusuubuzi awangalire Uganda awangalire China aba Sun Cargo we bali okutambuliza omulimu ogwo bulungi nnyo. Ate nga gwe olina office, olina amaka, arcade, mall, apartments, cleaning company eriemu egenda okuyonjeza ebifo ebyo byonna bagiyise Asa Cleaning Company egenda kubanga ekuyamba okukola ekyo. Bacleaninga munda mu nnyumba, booza carpets, booza sofa sets, bacleaning ebisenge ate at the same time n'ennyumba ez'amategula booza amategula gano buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Babayise ba Asa Cleaning Services bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mwami NSAMBA okuddako gy'oli tujja kutandika ne statistics. On average baana bameka abagenda mu Buwarabu okuba ekyeyo roughly ng'oggyeko kampani yo mwokolera, because kyemmanyi nti muli mu mulimu gwe gumu ne companies endala, but tusigire ekifaananyi roughly on average on a daily Uganda efulumya abaana bameka abobuwala n'abaana ab'obulenzi okugenda specifically mu Buwarabu. Uganda ndowooza nti kiyinzika okuba nga abaana abatakka wansi w'abaana 5 bayinza okuba nga bafuluma Uganda buli week. Nyinza otasobola kukuwa clear statistics naye nga statistics zendi roughly abaana nga 5 buli week balina okuba bafuluma okuva Uganda okugenda ebweru at least every week. Then nga nkuwa kusinzira ku Saudi Arabia abaana bali Saudi Arabia right now bakunukkiriza emitwalo 2 nga bonna bana Uganda. Approximately mitwalo 2 n'okuba nga bayiseemuko. Saudi Arabia eyingiza bana Uganda bameka on a daily abagenze for labor export on a daily balinga bameka. Saudi Arabia yinza okuba nga on a daily basis yinza okuba nga eyingiza bana Uganda ekitone ennyo abana Uganda nga 10 olunaku. Yes sir. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tuli ne
NSAMBA SHARIF Ahmed tutunuulira Buwarabu okutwaliza awamu n'emirimu egikolebwa baganda baffe ne bannyinaffe abawangaalira awo. Bangi bagenza okuba ebyeyo mu nsi ezo ne bakyusa family zaabwe, ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Bangi nnyo obulamu bwabwe bukyuse, as well as waliwo abafuniddeyo injuries oba abakoseddwa. On the other hand, njagala tutunuulire basing on those rough statistics zotuwadde roughly, njagala tutunuulire mirimu ki egisinga okukolebwa bannayuganda nga bavudde wano okgenda mu Buwarabu. Right now mulimu ogusobola okukolebwa bannayuganda bava wano mulimu gwa domestic work. Mulimu domestic work kitegeeza nti abakozi abakola ewaka ne ba driver nabo nga bavuga emmotoka nengira bavuga waka. So fo mulimu gwa twakafuna nnyo nga bannayuganda, it has been domestic work. Mirimu gy'akabaana bo bakiyita kiyumba naye nga emirimu gy'omu nnyumba emirimu gye tusinga okuba nagyo emingi as of now. Naye ng'ate era tutandise okuba nga tutapinga mu other professions. Kati tulina abantu abakola mu hotels, tutandise okufuna abantu abakola mu coffee shops, tutandise okufuna abantu abakola mu restaurants, tutandise okufuna abantu abakola mu construction sites. So kigenzaniko okuba nga kipiikinga mpola mpola naye nga badde tenaba kututegeera nnyo mirimu mirala, badde bakyatutegedde nnyo mirimu gy'omu nnyumba. Bwe tutunuulira omuwendo gw'abantu abasinga okugenda, abamu ku bo ba senior 6, abamu ba senior 4, mulimu ne ba dropouts, mulimu ne ba graduates okuva mu universities ez'enjawulo. Tutunuulire ba graduates bano, mulinayo enteekateeka yonna y'okufunira abantu bano emirimu egiri professional, nti omuntu yava wano nga lawyer, omuntu yava wano nga musawo, omuntu yava wano nga musomesa, omuntu yava wano nga munnamawulire. Waliwo enteekateeka y'okufunira abantu emirimu egyo? Enteekateeka weeri kuba kati nze nga company yange of recent nyina contract n'agamu ku malwaliro bansabye okuba nga baagala obatwalira abasawo, era basobola okusabayo bannansi nga 5 babagezese balabe. Naye ng'oli yansuubiza nti bona abakoze bulungi, I will give the entire staff of the hospital kubanga ni Bannayuganda. So olw'okuba nti Uganda okuva ebazeemu okusayininga kwendagano zabaza musayininga 2017 I think, endagano gyazeemu okusayininga myaka nga 5. Emirimu gya professions endala gye ziri nga mu health, nga mu construction, nga mu service deliveries, nga mu administration, emirimu mwe giri. Naye olw'okuba nti ensi nga Philippines, ensi maybe nga USA, ensi nga Bangladesh, India, bo bamaze mu Saudi market ndooza oba mu Middle East market, let me say, bamaze mu zakati ebbanga lya myaka ngana. So kiba kizibu okuba nti gwe immediate ogenda competinga n'omuntu oyo, naye olw'okuba nti kati batandise okututegeera. That's why kati Saudi Arabia ogenda mu market n'olizi mpitirivu n'osengana nga bali mu Bannayuganda. Nalaba luli Arthur Kaima. Yes, Arthur Kaima. Nayo kati omusingana nga waliwo waliwo Bannayuganda, but initially tekyaliwo. Naye kati olw'okuba nti batandise ogenda nga batutegeera because most of the times bano abaana basooka okujja mu nnyumba be batandika okugulirawo mu market abantu okwongera okutegeera nti omusawo bw'anaakozesa housemaid Omunnayuganda n'akola bulungi ng'agamba lwaki sifunayokko omuntu agenda okujja akole ku ddwaliro lyange. Omuntu nga is a construction personnel bw'anaakozesa Omunnayuganda agamba mukola mutya, bw'amwagala naye ng'atumya. That's how tujja tufuna emirimu egyo. Ndi kati for example coffee shop natandika n'omuntu yansaba jassa abantu bali babiri, bwe yabagezesa even as of now era nyina demand olagala ko coffee shop atandise basatu, naye nga kyajjira ku muntu yayagala jassa abantu babiri naye kati nyinza okuba nga mpezeza abantu abakola mu coffee shop sonzo baweza abantu nga 10. Kati buli bajja nga batutestinga ndishuwa nti singa tuwongera okuba nga twetereza ne tuwongera okuba nga tukola bulungi, time will come ne tuba nga tusobola okubidingira contracts ezo nga bagala ba mail clerks, abagala ba hospital attendants, abagala ba nurses, doctors. Ndi sure we can go there. Extra digest mugoba nsonga kwe tuline NSAMBA Sharif Ahmed gutuna yakadde kanu tutunulira Middle East naye nga particularly tuli mu kutunulira Saudi Arabia. Tutunulira banyinaffe ne baganda baffe abagendayo okubanga bakuba ebyeyo oba okukola. Gwali eyo omuzimbi n'omuzimbisa kubira omulanga nti kwatagana ne Gandhi Hardware Store entindaawo nga bagandi bano bakuyambako kukusoosingira ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna era nga weebiri babireese weekwate Gandhi Hardware Store. Ate nga mwe abali eyo baganda bange abaana b'owaana abaana b'obulenzi aba Roast Coffee Academy mu Abu Dhabi batendeka ba baristas
wabula nga ne Kampala baguddewo ettabi najja nankumbi wano ku Stella wejja okuba nga basanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Roast Coffee Academy webali okuba nga bakuduukirira gwe ali eyo omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi eyali agadde okubeera barista atuukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Tudde ku baana bano be mutwala. Bingi bye tuwulira. Tuwulira nti abakozesa oba ba employers bwe baba babasaba nti katugamba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mu luzungu kankitaminge nga housemaids. Ne tuwulira nti ba housemaids bano bali be babawa ssente mu babanoonyeze nti ate bwe mutuuka eno abaana bano ne mubagamba bateekemu ssente okubatwala. Ekintu ekyo kiri kitya? Kati emirimu egyo gyanjawulo. Waliwo because buli mulimu omuntu gwagenda okukola ebweru olwo kye bayita demand letter. Demand letter eyo ebeera it elaborates clearly who does what. Kati emirimu gy'aba domestic workers omuntu agenda okukola mu nnyumba. Gavumenti ya Saudi Arabia bwe yali ekkanya ne gavumenti ya Uganda omuntu omukozesa alina okuteekamu omwana ssente zonna ezimuyambako okugenda okukola mu nnyumba ye. So literally meaning omuwarabu ateekamu essente per head. Yes sir. Okay. Era kubyajala ku passport, kubyajala ku bintu byala byonna. Naye waliwo company ezimu ezikikola mu bumenyi bw'amateeka ne zijja ku ba domestic workers ssente. Naye ate era waliwo ssente ntono omwana azasasulayo nga ssente zo maybe ssente za medical because obadde mu kyalo simanyi bikwatako obadde Makindi simanyi bikwatako at least omusaigo gwekebe ojje ondekere ndabe nti oli mulamu then nkutandikeko. Naye ate era waliwo emirimu emirala egy'abalenzi oba egya professions endala egijja ng'omulimu ogwo omuntu yagenda kugamba for example ali Qatar, for example ali Saudi Arabia yennyini waliwo emirimu gy'abalenzi ono olina gamba nze visa yange yiino leeta omuntu nze visa ngikuwadde conditions zange zongera musasula wabeera atuuse babasobola okweteekamu air ticket ne process endala agyeteekemu ajje. Nze mukwatako atuuse wano nze bwamala otuuka wano nze buvunaanyizibwa bwange kati omulimu ne gubeera nga weeguli naye ng'omuntu yetaaga okweteekeramu akasente ate ne wabaawo emyala nga ne visa tebagikuwa kati nga mulimu some countries nga visa tebagenda kugikuwa nga bagenda kugamba omulimu nguyina neetaaga abakozi for example abakozi 2 naye omuntu agenda kweteekeramu visa process ya visa agenda gyesasulira netikera kisasulira nezo omulimu nguyina kati birimu kenjawulo naye kibeera kya buvunaanyizibwa omuntu yenna abayagala ogenda ebweru wakasente okozesa woofiisi ennambulukufu eri mu mateeka kubanga woofiisi obeera nga ennambulukufu eri mu mateeka gavumenti ya Uganda kajana ena system gyakola bagiyita emis osogenda ku system eyo n'omanya nti company X erina omulimu bwe guti kyekyetaagisa kubanga buli mulimu omuntu gwagenda okukola ebweru kye bayita job order ekolebwa neyoteekebwa mu ministry ne gyapprovinga ministry bwe gyapprovinga ebeera yapprovinze all of the conditions gwe zotaddeyo kitegeeza nti ministry omaze okugiraga nti omuntu agenda kwesasulira ssente omuntu omusala gwe guli bwe guti transportation eri bweti insurance eri bweti kati gwe okwewala okutaataaganyizibwa ministry yakola website eyo system eri genda wobuuze ku system eyo nti bannaye company X for example erina omulimu bwe guti biki what are the qualifications kikyenteekamu kibeera very clear ku system. Okay. Njagala tutunulire issue y'abaana bano nga abamu bagamba we bava wano sente ezibagambibwa ndala compared kuzibasasulwa nga batuuseeyo. Yes, sir. Kiva ku kyekyo waliwo office ezimu era it is not ekyo si nkola y'abantu batwala abantu bweru wabula nga wokimanyi nti mu society emberemu abamenyi b'amateeka kino kyenkola kye bayita job order job order webeera ejja kubeerako omusaala ne privileges omuntu zagenda ofuna nga agenda ebweru bw'aba alina allowance bagiteekako bw'abeera alina omusaala baguteekako bw'abeera alina overtime bamuteekako nti overtime ajja kubeera nga bw'ati so company eyo ekola ekintu ekyo kikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga omuntu yenna agenda okukola ebweru agenda okuva mu nsi ye ng'asayininze endagaano endagaano eyo erina okuba nga esayiningiddwako at least maybe abantu 4 omuntu asooka kubeerako gavumenti y'ensi eyo omuntu gy'agenda okukolera omuntu owokubiri kubeerako omukozesa omuntu owokubiri kusobola okuba kati for example for the likes of Saudi Arabia kankuzeeko awo kwawe nsinga okutegeera ne Middle East bit of it Saudi Arabia omuntu endagaano yonna gy'asayininga ebeerako parties 6
parties omukaaga kuliko Saudi government, kuliko Ugandan government, kuliko Saudi company, kuliko Ugandan company, kuliko the domestic worker oba the worker and then the sponsor. Kati abantu wano mukaaga basayininga ku ndagaano, endagaano eyino baako approve ya mikono mukaaga. Kitegeeza nti ogenda okuva wano nga buli kimu nga bwe kirina okubeera bwe kiri. Era bw'otuuka yeno wabeerawo ekyawukanye mu ndagaano yo, omuntu waddembe okuteeka ebikola wansi n'agamba nti sigenda maaso nakola because nave waffe nga nzize kukolera ku bukwakulizo buno tebuteekeddwa mu nkola. So yakikola akikola mu bumenyi bw'amateeka. Tutunuulire abaana bano mubayambye mutya okubanga essente zaabwe baziganyulwamu? Ffe nga abali mu media tufunye complaints empitirivu. Yes, sir. Maama yabba ssente zange, sister yabba ssente zange, bba wange yabba ssente zange, omukyala wange yalya ssente zange, mukwano gwe yalya ssente zange. Nti bw'otunuulira abaana abali mu nsi ezo abali mu kkuba ebyeyo, almost 50% ssente zaabwe zibbibwa. Mubayambye mutya? Initiative eyo nze ndowooza yataga kubeera ya gavumenti ng'ekolagana n'amakampuni gana gatwala abantu ebweru. Tukole ebintu nga SACCOs, for example. Nti bannange buli company X abaana bamwe abagenda ebweru mubakolere ka SACCO, abaana muba sensitizing mbategeeze nti ogenda ebweru naye ssente zo osobola okuziweereza bwoti, bw'oba oziweereza tusobola okuzikuŋŋaanya ne tukolamu ekintu bwe kiti. Naye ndowooza nti ebintu bino ebimu abantu bekikwatako tebakoze sensitization emala kutegeeza abantu bano. One, bw'ogenda ebweru, what do you expect when you have gone abroad? Ekyokubiri, bw'ogenda ebweru ssente zo bw'ogenda kuziweereza wandikoze otya? Ekyokusatu, ssente zo oba ozifunye, because tugenda kujja wano omwana bambi ng'abadde akola mu mobile money nga ssente zabadde afuna omwezi ekinene nnyo afuna $50 za savinga. Kati omuntu oyo omututte ebweru kati agenda kukwata ku $85. Abamu babeera overwhelmed by the amount, abamu babeerawo nga financially they are not well entertained, tamanyi nyina ku ssente zange nyina zikozesa ntya. So ndowooza nti ekintu ekyetaaga kuba nti gavumenti ekwatagana n'amakampuni balaba abantu bano bagenda ebweru bayinza kubayamba batya okuba nti baganyulwa mu ssente zaabwe, because ssente nyingi ze bafuna okusinziira ku mbeera gye tuwangaliramu wano Uganda. Naye nga just ekiriwo nti abantu bano tetukoze kimala kubateekateeka, kiddayo ku gavumenti teteeseteese bannansi kutegeera nti bw'ofuna $45 e Saudi Arabia oyinza kuzigattagatta otya, kubanga abaana babakoma wano nga na $3 million. Nakoma okukola emyaka 2 naga NSAMBA SHARIF nkubulireko ssente zange zonna simanyi we zaalaze. So bakomawo wano naye nga tebalina financial literacy abasinga. So kiddayo ku gavumenti, nga gavumenti weerina programs zino zendaba, waliwo emyoga, waliwo PDM, waliwo bateking over kino ekintu kubanga kijja kugasa ensi awamu. Between the following 3 people or 2 people or 4, whatever, yes, sir. Who is the most beneficiary in that project? 1, tutunulire recruitment company. Yes, sir. 2, tutunulire government. Yes, sir. In terms of okutwala omusolo. Yes, sir. 3, yes, sir. tutunulire employer. 4, yes, tutunulire employee. Benyumizaamuko nabo balaga nti employee ye least beneficiary in this chain of work. Nti mufune sente nyingi nga recruitment company, government etwala omusolo muyitirivu nnyo, n'oli gwe bagenza okuwa service kyerupe ne bamuwa service mu bujjuvu bwayo, naye ng'ono omwana afuna just obusente just butini nnyo bwe buti. Bw'otunuulira abantu bano omukaaga be nakunnyonnyodde benagenda waliwo Saudi government, waliwo Uganda government, Saudi company, Ugandan company, domestic worker and employee. Buli muntu aina obligations ze ate aina byafuna munne. So buli muntu afuna kyenkanyi. Because for example Saudi company eyagala ki? Saudi company eyagala maybe Ugandan company kujuwa mukozi atuke mu budde ngali qualified. Ugandan company yo kikyeyagala. Ugandan company eyagala maybe kufuna mwana emutwala eweru agenda akole efuneko ku magoba. Saudi company efuneko kubanga at the end of the day it's not an NGO. It is a business. Kati then ekyokubiri omuwala bw'ayagala ki? Omuwala bw'ayagala kumuwa mwana ngali qualified okola emirimu gy'alina okukola. Services. Omwana ayagala ki? Omwana ayagala kumuwa rights ze na kumuwa rights ze mulina omusaala gwe. Kati buli muntu alina kyafuna munne, because ono omuwala bw'ataddemu ssente
bwateka mu sente gw'omwana kampuni nekutaddemu akasente ina abakozi abalina okukulabirira kati nga nze mukama wange nsasulwa ssebo okuba nti ndi wano e Uganda balina okunsasulira hotel balina okunteka mu transport agenda okuntambuza balina winombeere Saudi Arabia nyina tiimu y'abantu 8 bonna bana Uganda nyina tiimu y'abaloya bali 4 bana Uganda they are Saudi people but they are working under my department because I manage the department nyina tiimu y'aba driver balinga 5 abo nawo namba sasula kati kitegeeza nti nange ya kampuni ya Saudi Arabia for example kampuni ya Uganda nzo okudelivaringa ekinsuubirwamu there should be some money okitegeera kati buli muntu afuna money tekiri konti anasinga okufunamu because nzo ogenda ebweru for example omwana bagenda mu mitalo 95 wana Uganda abantu bameka bafuna sente ezo nga balina degree nga balina masters how people getting that money sente nyingi naye ate omwalabu naye for the finance asudde sente naye ate naye asuubirwamu okuwa omwana emmere okuleka omwana okubeera n'essimu okuleka omwana okumujjanja wabeera alwadde okumuwa obudde bw'okuwummula obutamukozesa mirimu gisuka mirimu giri mu mateeka bwa providing rights ezo kati tekiriiko nti gundi it is a win-win thing buli muntu afunamu tewaliko nti ono yasinga okufunamu buli muntu afunamu lwaki abantu balowooza nti government takes the biggest portion of the money? And how does the government take a bigger portion of the money? Because Gogenzo okukola Saudi Arabia ovudde nga let's first come back to the drawing board. Wano omuntu alina degree bamusasula sente meka for example nga tetulina salary tetulina minimum wage. Let's say roughly abantu bameka bafuna emitwalo 5 Uganda wano bameka bafuna emitwalo 5 batono Gogenzo ebweru okukola okutadde buli kimu ofuna emitwalo 95 so sente zo nnungi. So buli muntu aso kati government neso bange efunamu ku passport efunamu ku air ticketing the airport services ne buli muntu afunamu because omuntu abadde wana Uganda kati friends sigena kulimba nalisi ambala nkusuti bange na wangali ya Uganda I want to be very open with you tanso kwambala esu ne suki na jambala nku mikolo ne kati Saudi Arabia nsimikolo ya musuti nsiba musuti kati inze nganze ndi omu ku bantu abafunye mu kuba nti tukuba ekyeyo because nga tujjeko byogamba nti I manage a company but I went in that company as a cleaner my brother navono nga ngenze kubeera cleaner wagenda nga cleaner yes diro ekyukira ku nnyonyi nga ndi n'omuwalabu nangamba naye nkulabyemu oyinza obbanga osobola okukola kino kati nze oli famire yange yali ejja kulinda akawunga ka nabbanja ne right now mbawe right now baali bagaba akawunga ka nabbanja No, let's be realistic, Ibra. Olowooza waliwo famire y'omwana ali ku kyeeyo nga bali bamusasula bulungi nga maama we yanoonya emitwalo yalinda emitwalo 10 ejana bbanja because omwana ali ku kyeeyo sente zasigala ziyingira is in position to send the mother emitwalo 10 buli mwezi kitegeeza nti omwana covid liete era abamu ku bantu abasinga okuuma economy wano ngeri waggulu mukadde ka covid mwali mbankuba kyeeyo tuba salutinga because ffe twasaka tusasulwa nga nyina okuweza muzadde wange ekyokulya kitegeeza kati nze omuntu yali e Uganda nga I'm not in position to put on a suit because of the salary I was getting. Now I'm in Saudi Arabia, I'm able to get money. Kanzo lwaki ntunya government kyenfunako lwaki ngenda government yafunye omusolo munene nze mpadde akasente kange for example milioni yange muna ekitundu yitadde kabina mpereze Uganda maybe sometimes charges zinzo okubereza waggulu naye nziramu ne nebuuza singa sagenda ku kyeyo kino nezino ze bantemyeko nandibadde nyina position efuna sente ne batemako sente ezo kati it is a win-win thing. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanyage tuline Nsamba Sharif Ahmed okuva mu Njaz Recruitment Services recruitment company gwe tulina ye akadde kano awangalira Uganda ne Saudi Arabia. Abantu be Saudi Arabia twali twakavaawo ne Idris Lukwago era buli kimu kyatambula bulungi nnyo twebaza Ale yatusobozesa okola olugendo olutukuvu olwo buli kimu ne kitambula bulungi era insha Allah tukomawo mu bbanga litali lya wala naye nga gwe ali eyo yenna alina apartment alina arcade alina mall alina amaka office kyonna cleaning company eriemu kati certified bagise ASA cleaning services bagenda kujja bakwatireko buli kimu kitambule bulungi abayina ebizimbe nga byamategula naye nga gagubyemuko bajja kuyambako baklininga tiles ezaguba baklininga sofa sets baklininga ebintu byonna ebyawaka ne offices bekwate ASA cleaning services atenga bo banywanyi baffe aba Sankago shipping company basabaza emali from China to Kampala bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo njala tutunulire point ya waliwo point yo gamba nti eddembe ly'obuntu
lityoboolwa mu nsi naddala awo mu Middle East mu nsi ez'enjawulo. Tufuna audios, tufuna videos ng'abaana ab'obuwala okusingira ddala abaana ab'obuwala be tugenda okulemerako bambi nga beemulugunya okutulugunyizibwa okubwa bangi batuusiddwako ebisago bati buli lwe tutuula okwebuuza tuwulira nti kampani ezibatwala zeesulirayo gwa Nagamba bw'ogenda mu Ministry ya Gender, Labour and Social Development ebatwala nayo era nayo osobola okugoba fayiro n'etagguka ng'abakulu bali ku other special duties buli kimu nekitatambula bulungi nti olwaleero luno waliwo gaapu nnene nnyo between omwana ow'obuwala oba Munnayuganda ali mu Middle East ng'afunye obuzibu. Gaapu nnene nnyo between him or her and the company yamutwala nga kwotadde ne gavumenti y'ensi mwava nga Uganda. Obuzibu obwo mubunogedde eddagala ki era obuzibu buvaawa? Abantu bano lwaki batulugunya abantu? Kati okusookera ddala abantu bena kunyonyodde omukaaga abakwasaganyizibwako ensonga eno buli muntu alina kyenayise obligations, buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe nti Saudi government alina obuvunaanyizibwa bwayo obuli well stated mu ndagaano eyakanyizibwako wakati wa Uganda ne Saudi Arabia. Ugandan government alina obuvunaanyizibwa bwayo, Saudi company alina obuvunaanyizibwa bwayo, Ugandan company alina obuvunaanyizibwa bwayo, Omuwarabu n'omwana buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe. Naye abaana abatulugunyizibwa gye bali, naye bw'otunuulira rate y'abaana abatulugunyizibwa ntono ku y'abaana abali obulungi newankubadde nga every soul counts. Definitely. Kitegeeza nti newabeera omu nga yatulugunyizibwa she matters like 1,000. Naye ebimu ku bisinza okuleetawo obuzibu mulimu ebintu bino wammanga. Wano okusookera ddala tetumanyi ani avunaanyizibwa ku ki. Nti olwaleero abantu abasinga olaba olinga omwana we yamukomezawo nga bafudde, olaba olinga omwana we bamukubye, olaba olinga agamba baganya okunsasula, naye ng'ate olaba nga waatadde okulipootinga kwe ng'ate si wabadde alina okuteeka. Nti olwaleero gwe onaabeera mu nnyumba n'ebbaawo ne mwekuba emiggo okubula okwetta n'oteeka ku Facebook n'ogaba bannayinza omusajja munnaye wuno ankubye. Era poliisi bw'oyagala poliisi ekole ku nsonga y'okugamba nti omanyi ky'oba okola teekamu omusango officially. Kati emu ku challenge ekyasinze okubeerawo nti tetumanyi ani avunaanyizibwa ku ki. Kati mu mbeera eyo ne kireetera n'abavunaanyizibwako okwesuulirayo ogwa Nagamba nga naye agamba nze munnaye sina muntu yaŋŋambye n'abeerawo nga maybe eyandikoze ensonga tagikoze. Kati for example omwana n'akoma wano tugamba nti omwana afudde naye nze ŋŋamba baamutuze naye ate ripooti gye tulina egamba nti yafudde maybe heart attack. Family nebeerawo beezinga eyogera ku nsonga eyo mpaka bamuziika. Kitegeeza nti omuntu agenda kuyambibwa. Naye waliwo emitendera omuntu gy'alina okuyitamu okuripootinga nti omuntu wakomyewo for example ogamba nti bannange nze omuntu wange akomezeddwawo wano yafudde baŋŋamba yafudde kino nze ŋŋamba yafudde kino. Wandibaddewo emitendera nti akati tufune postmortem report ogikwate postmortem report yo naye nenkadde maybe wandikire foreign affairs wanga omuntu gye yabadde ali mikono gya gavumenti which is under the Ministry of Foreign Affairs, maybe okopingeko Ministry of Labour, maybe okopingeko Ugandan embassy here, Saudi embassy eri wano nebena tebikolebwa tukoma kubeera ku mikutu mu ngeri endala bu audio bungi nnyo ne bu video bungi nnyo buvayo nga si butuufu naye nga tusuubira nti walina okubaawo omuntu omu avaayo akiriyalinga ensi agambe nti abannange omwana gundi gwe mulabye agamba nti babadde bamufumita ebiso teyabadde Munnayuganda nti ka video ke mwalabyako omwana gundi yabadde Libya nti omwana ono gwe mulabe yabadde agamba nti ensonga yabadde bweti yakoleddwako bweti naye olwokuba nti tetumanyi ani alina responsibility ku ki. Mwami Nsamba awo nyine njala kubuuza tulina embeera y'abantu obutafuna justice. Yes, sir. Era nga abantu bangi nnyo bakoze follow up ku cases zenyo ne batafuna justice. Yes, sir. Oyinayo ke examples oyinza otusiigira oba okutunnyonnyola nti abantu bagoberera emitendera emituufu ne bafuna obwenkanya nga batulugunyiziddwa? Nze ngenda kukubuulira ofiisi yange sigenda kwogerera z'abalazi simanyi.
Zono kwa ne office ziringa mukaga zezimu kuzisinga okubeera nene Uganda wano. Nyina abaana soja byabenzo baba weza abaana nga kanana. Naye ebbanga lyonna. Nkugambye nti nze omu kubasinza okutwala abantu ebweru okuba bamala okusayininga endagaano. Naye ate nze omu kubasinza okuba nga towulira kizibu kyonna kyonna kikwata ku company gye bayita Njaz. Mmanyi lwaki? Ebizibu mbiina sijja kugamba nti sibiina. Naye nyina systems zenkozesa okulaba nga ngonjoola ebizibu bino. Kitegeeza nti abantu bano abamu very many people have got justice in my company. Abaana bajja nga bamukubye justice n'engifuna. Abaana bajja nga tebamusasudde musaala n'engubanja ne bagumuwa. Very many times. Newankubadde era ne bannyinaffe nabo abamu ate nabo bajja nga bangi nnyo nga nabo bali mu nsobi. So ndowooza nti twetaaga for example okunoonya company nga cause company nga ya Njaz abakulu bangi bakyalidde company yaffe abava wano e Uganda. Tubenchmarking. Tugambe nti Njaz kikyekola company X kyetakola. Lwaki Njaz ebizibu byayo buli kye tuwulira bakigonjoola? Because idea oli gundi yemu gwende esinga okubaako n'abagobereza ab'amaanyi. Era bw'abaawo omuntu ng'agamba nti nze nnina ekizibu ku Njaz ne baagaana okunnyamba amukkiriza gye mu comment section yo namba yange ogiina ojjo ngambe nti Sharifu waliwo ono agamba bw'ati. Because buli muntu gwe nkolako ku office yange nina database, nina complaints management systems. Nti ogenda kujja ku office nkwe form ogijjuza ombuli olina buzibu ki bwe malo gisolovinga nina investigation wengane kati ndi mu kunoonyereza bwe ngifiling nga ne wona akoma oluvannyuma lw'eyo myezi 10 oba emyaka 3 emabega ng'osobola okungamba nti Sharifu watwala omwana gundi Saudi Arabia mpa ebimukwatako nga njja kugamba nti omwana gundi oyo yajjawo ku office ennaku z'omwezi bweziti ensonga ye yali bweti yatwagikanyako bwe tuti kati ensubira nti systems zino kwa kati obuzibu tulina nti olwaleero abantu bangi bali e Uganda wano balowooza solutions ezigenda okuyamba sector eno naye nga there are solutions which are not implementable when you go back on ground nga tebisobola kukola kati tulowooza nti abantu bano bekikwatako banoonye company ezikukala obulungi tubuze nti company eno company ngeno bweti lwaki yo ebizibu byayo tetubiwulira lwaki tuwulira bya gundi kati tutegere company eno kikyekola tubita abantu bano babikola because bintu bisoboka. Tuli ku mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange omugenyi wa olwaleero of course mwami Nsamba Sharif Ahmed tutunuulira labor export bannyinaffe ne baganda baffe abagenda okuba ekyeeyo mu Middle East okusingira ddala. Tulina okwemulugunya okupya era nga kututte ebbanga bangi nnyo kya parliament nayo yakikoonako kiraisinze a lot of dust. Abantu babajjamu ebitundu by'omubiri mu nsi ez'enjawulo naddala era mu Middle East yawo. Ekintu ekyo wali okiwuliddeko? Mu ŋŋambo. Naye sinaba kulabako proof yonna nti waliwo omuntu gwe bajjemu ensigo. Waali omukyala abadde nnyo mu mawulire gwe bajjamu ensigo era nga waliwo n'abalala babiri baafa. So kyenjagala okumanya ebintu nga bino wakiwulirako bulizi mu ŋŋambo yes but ebintu nga bino tulabanga ebintu ebitali bya buntu ebitali human mu butuufu tebitta akatale kammwe tebitta bizinesi yammwe tebiscaring abaana ab'obulenzi abagenda okunoonya kasente okukyusa obulamu bwabwe. Okusookera ddala buli kifo kyonna ekiwangaalirwamu kibeerako ekintu kye bayita constitution. Omanyi ensonga lwaki Katonda yatuweereza Yesu Kristo nabbi Isa lwaki Katonda yatuweereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abantu embeera gye baali bawangaaliramu baali beetaaga omuntu abagaidinga nga kitegeeza nti wewa tebagaidingiddwa basobola okukola ekikyamu. Ekyokubiri niwe yamala okumutuweereza n'atugamba nti omuntu wabba bamukola kino omuntu bw'atemula bamukola kino oba amateeka gatufuga omuntu bw'asiyaga munne bamukola kino omuntu bw'ayenda kino. Lwaki Katonda yabiteekawo kubanga akimanyi nti amateeka gasobola okumenyebwa. So sigamba nti tekisoboka kubanga kisobola okubeerawo naye amateeka we gali very clear. Kati ono omwana gutulabako mu mawulire nze in my own perspective lwako ensonga eri mu kooti simanyi I don't think it's right for ogyogerako naye nga in my own perspective waliwo ebituli bingi byendaba mu nsonga eyo ebitaakolebwa. Omuntu ono wabanga yagibamu ensigo twakeberako okulaba yali agenda ebweru yali ayimiridde atya
kimu ekyokubiri omuntu ono yamala mu ddwaliro ebbanga do we have a discharge letter okutubuulira omuntu ono ebbanga yamala mu ddwaliro kiki ekyamutuukako ekyokusatu omuntu ono eddwaliro lyamukolako do we have any report from that hospital omusawo yakola kuona omuntu ayina kyamutugambe because muganda wange ensi nga Saudi Arabia nze ndi muna Uganda yani kafulaga ndozo okalaba tekakira kuva ku koti yange. I'm proud of my country. That is very good. But Saudi Arabia mateka gayo gali far better than Uganda. Saudi Arabia omusawo kusala busazi wano accidentally n'omugulako omusango nti omusawo ono antonyesezza omusaayi accidentally bamupanishinga ya compensatinga sisuubira nti kiyinza okubeera ekyangu okubeera nti kugenda mu ddwaliro gw'omusawo riskinge because waliwo penalty waliwo okujjako license waliwo neddwaliro nyina odijjako license omusawo riskinge okujjamu omuntu ensigo agiguze omuntu omulala inze my perspective kiyinza obutabeera kyangu naye ekyokubiri bwe kiba kibaddewo ani yandibadde responsible for example nze company Z etutta omuntu okuva e Uganda ne mutwala agenda okuba ekye Saudi Arabia onsuubira otya okubeera n'obuvunaanyizibwa okutuuka ne mu nnyumba omuntu ono gyali okutuuka ne mu ddwaliro omuntu ono gye bagenda okumujjanjabira gwe tolaba nti obuvunaanyizibwa obulina kubeera buvunaanyizibwa bwa Saudi government okumonitalinga omuntu ono nga te Saudi government inakubeera supervised by the Ugandan government. Kati kitegeeza nti waliwo atakola kyayina kukola waliwo yesuleyo gwa nagamba ku parties zonna. Exactly, because kati bwongamba nti omuntu bamuggyemu ensigo for example gwe n'okwata company yamutwala ebweru company yamutwala ebweru yandikoze ki mu nsonga eyo because mu ndagaano gye twasayininga waliwo kye bayita monitoring. Monitoring is the responsibility of the Saudi government. Kitegeeza nti gwe ogamba nti wannange omwana waffe gundi bamuggyemu ensigo let it be proved. Otumala okiprovinga government yaffe ye Uganda ekwasaganya government ya Saudi Arabia ebannyonnyola nti bannange omwana ono lwaki ensonga yeri bweti omwana akomyewo tugamba nti yafudde nga bamuggyemu ebitundu bye byekyama lwaki nga bamuggyemu ebitundu bye ebyomubiri bamuggyemu ensigo bamuggyemu ebiki lwaki tumuzika nga tunafuna justice omuntu ono tugulewo omusango tugugoberere mu mitendera emituufu nti omuntu ono bannange yagenda batugambye yagenda mu ddwaliro discharge letter ye eriwa bw'ogifuna nga togikkaanyaako gwagifunye omuzadde tosirika because wherever you keep quiet police nawe nakugiyamba naye kuyambe wherever you keep quiet ogenda kuwa omuntu ono omulimitinga to justice bw'omutegera nti bannaye omuntu wuunaze bamuggyemu ensigo omwana wange wuuna akomyewo bamukozewe bati tuyite mitendera emituufu tugulewo omusango bona nze njagala omufuneyo kesemu mukama wange ng'omuyina gwe tumufune tumukoleko nga extradigest mugoba nsonga akomyewo ono nga bamulyaza amanyiza because most of the times I always voluntarily help Uganda and Saudi Arabia. Thank you, that is very good. Abaana lwaki bagibwako passport tuyina mixed reactions from different angles. Buli omu alina view ye and version about passports lwaki zibagibwako kimenya mateeka etteeka Saudi Arabia liri very clear nti omwana alina okubeera ne passport ye naye kati wano compliance bwe wakyali obuzibu nti ebintu ebimu gabina Saudi Arabia tenakola kimala kubiteeka mu nkola naye nga mateeka weegali era omwana singa baba na reporting nti bannange passport yange baginzigyeko sikola nga waddembe ogamba nti sikola mba sina passport yange waddembe naye kati ebintu bino ebimu twetaaga kumanya tulina kubigamba ani nti omwana bamuggyeko passport ye ani alina okutuyambako okukiteeka mu nkola atugamba nti bannaye government ya Uganda naye kati munaye ekyenjawulo ekiriwo nti ate ne government evunaana private sector nti private sector lwaki omwana bamuggyeko passport ye naye nga kyandibadde nti kati government yandibadde tuyambako because Saudi Arabia a passport is property of the government. Yes, right now ebimu ku bizibu ebikyaliwo ebitonotono one byabutamanya mitendera mituufu gya kuripotingamu because Saudi Arabia labor courts gye ziri waliwo Department of Protection and Support naye eri ku bakozi Ministry of Labor inamu obukiiko woogenda n'oggulawo omusango ku mukamaawo n'obeera oli muna Uganda oli muki mukama na compensating wabeera alina ensobi gyakkozeeko naye abantu tebamanyi bintu bino omuntu bamuggyeko akatabo ke omuwala bw'abeera akimuggyeko wana Uganda nyina gwe nalaba of recent wano yakuba omwana n'amukuba n'amutta in fact teyafa nalaba akasuka akaana kabebi katambula nnyo oyo ali mu Warabu naye bwe kyamala okubeerawo ki ekyatuukawo
omuntu oyo tebamugulako omusango. Nino omulala gwe nalaba eyasibira omwana wa mujja we mu nnyumba ndowooza for something like how long yali muwarabu wawano. Nyina benda bawana abakuba abakozi, nyina benda bawana abasajja abakwata abakozi, nyina benda bawana ba celebrities abakuba abakazi. Omukazi n'avaayo nga babeera bawarabu naye balinawo bantu kisoboka nga bwe kisoboka wano e Uganda tubalaba nti bamutemeterera ne bamusanga mu pipa, tulaba nti bamutemeterera bamusuula mu mugga. So tulina kubuuza nnyo because ebbanga likimala nti omuntu n'omuntu bali mu kubawangala bonna kigenda kubeera kizibu nnyo okwewala okuba nti bagenda kwekosa. That's why buli otuwangala waliwo poliisi, bwe tuwangalya waliwo amakomera gano tukola gaaki tusuubira nti waliwo omuntu agenda okumenya omusango tumuteeke mu kaduukulu wako. Kati ife ensonga yaffe ina kubeera nti bannange omwana waffe gundi bamugyemu ensigo, omwana wange gundi baaganye okumusasula naye bakozeewo. That should be the question because I cannot guarantee you nti omwalabu yenna omwana agenda ogenda mu injaazi tebagenda kumutulugunya, basobola omutulugunya. But I can only guarantee you nti any girl ali mu injaazi bw'anaafuna obuzibu nja kumuyamba because omulimu gwange ogwantwaza eri kulayazi nga waliwo obuzibu obuliwo. Abaana lwaki baba training nga bagenda ebweru, baba training lwaki yagenda tamanyi asobola okusinga nayo obuzibu. But our question should always be because bwogamba lwaki abantu bano batulugunya abantu ne wana Uganda batulugunya abantu kisoboka because bantu basobola okwekosa. Naye ekibuzo kibeere nti omuntu ono gwe batulugunyiza tukozeewo ki era one kyekireeta okutulugunya abantu wano because mba ne case oluusi omwana najja ku ofiisi nga ga mukama we yamukubye naye n'ogenda okubuulira omuntu kyannyonnyola nga legally it's not understandable because mateeka tokkirizibwa kuba muntu newabeera koze eki naye ng'omuntu agamba mama wange yamuyise n'amusamula bw'ati nga nawe embeera nze nyinza okuteekamu oluyi saagala kulimba bwe nga maama wange akuyise omusammudde. Kati sometimes tetutuulira kumanya nsonga abantu bano kyekireesewo okutulugunyizibwa kuno because gwe bw'onajja okwagala bw'onajja okwagala okugyawo obujja ekizibu. Kati omwana agenda kujja ku office reporting agende nti bannange omwalabu yankutte because sometimes I get those complaints. Naye omwalabu maama kakati maybe ng'ali mu kuloopa mwana wa waka maama najja maama agenda okujja ku office nga kuleetera bu video clip ng'omwana waffe yabadde ayita ku muvubuka n'amutwakingira mu maaso. Omwana waffe yabadde ayita ku muvubuka nga yambadde akagoye katangaala Daniel Omugoya ng'omusajja yenna osobola okukyamuka. Kati nga kitegeeza nti gwe wona ayagala okugonjoola obugonjoozi ekizibu ky'okuba nti bakutte omwana kino ekyaleese kino notakyogerako ate nga ebiseera ebisinga we don't look into that nti omwana tugamba nti omwana bamukubye we all just come out omwana waffe tumugyeyo naye nga is anyone trying to find out ono gwe bakubye bamukubidde ki ono gwe barepinze bamurepingidde ki. There are sometimes omwana ajja n'agamba nti mukama wange amaze ebbanga lya myezi 3 tansasula nga kifuta musasula naye ogenda okubuuza ng'omwana yagamba mukama wange nedda okisente zange ogira ozitereka oba ogenda okubuuza ng'omwana maybe alina kye yakola. Kati netusiŋŋaana nga we are not finding because we are focusing so much in solving problems than preventing problems. Extra digest mugoba nsonga. Mwami Nsamba tugenda kubanga tumuleka naye nga tetunaba muleka. Do you have any success stories zoyinza okusharingako n'abantu mu mulimu guno n'abaana bano bemuzze mutambuza nga mubatwala eyo nga basobola okubeera ekyokulabirako mu community? Mukulu Ibra nkutegeeza nti abantu abali Saudi Arabia right now they are approximately 20,000 kati by percentage olowooza nti bola ku social media babeera 5% by percentage bola baba complaining newankubadde every soul matters akosagala awo njaga tukubewo nnyo buli muntu amatalinga bwe tubanga emitwalo giringa 2 egiri ebweru bolaba it's not even 5% I think. Kitegeeza nti abantu bangi nnyo abali eyo nga bali bulungi era abantu bangi nnyo abali eyo abakyusiza family zaabwe. Right now amakampuni agasinga otwala abantu ebweru they are owned by people who are bali bankuba kyeyo naye nze kyendowooza ne bano ababonaabonamu the 3% or the 5% basigala bana Uganda. Tunuulire nnyo kati banalabye abaana babadde Dubai abali makomera nti bajudde everywhere. Tutunuulire nnyo what is causing this because we tunajja obuzogamba nti mbakomyewo nga tosolovinze kikireeta. Ogenda tunuulire for example embassies otunulire for example relevant ministries
nga government tezifacilitating bulungi kati gogenda kuva wano ogende ku Saudi embassy Uganda embassy Saudi Arabia ogigambe mwe lwaki temulina shelter bana ebasula but have you checked baba wa sente meka in a financial year running mission yeyo Ministry of Labor wano the last financial year gomesente zaba wadde kati njuke Ministry of Labor yeyo nokwasaganya abakozi bonna abali Uganda n'abali ebweru wa Uganda kati bonna tutunulidde mu bulambulukufu kiki ekireetawo emiranga gino era twandikoze biki ebisoboka oteekebwa mu nkola tetukoma ku twandikoze eki but also ask we go an extra mile and ask ourselves twandikoze ki ekisobola okukola because nze lwaki sina bizibu mbiina ne lwaki mbyesolvingira kiza nomala asobola biki byenkomala byatakola katulina kubanga tuddaawo because kano njagala nako nkayiseewo tulina abantu bangi nnyo abagamba nti tugenda kukiggalawo ibulake kino ekintu kyogenda ebweru teri yakitandika gavumenti si yakitandika gosogana n'okuggalawo omulyango gw'otagudde ebisumuluzo biina so kitegeeza nti ekintu kino tetukyasobola tosobola kuggalawo omulyango gw'otagudde ebisumuluzo bijjewa Daniel Mugoya kitegeeza nti tetukyali mu mbeera ya kugamba nti tuggulewo tuggalewo katuli mu mbeera ya kulaba nti ekintu kino tukitereezeza tutya abagamba nti babonaabona gye bali naye ate n'abali obulungi be basinga okubeera abangi ensinga Philippines ensinga Sri Lanka Sierra Leone ensinga Vietnam Bangladesh India USA mu bakozi benyina nyinamu Abamerica balindwa basatu nyina contract gye nyina mulimu Abamerica basatu I recruited them from New York, Saudi Arabia. Ensajala nga jezi lwaki Uganda fa balemereddwa katuna kutunulira ebyo tuleme kulowooza nti munnaffe yaffe tebisoboka abawalabu bwe babyabalanga gye bali because enensi bagiggalawo baggulawo eno ndala enensi bagiggalawo baggulawo eno ndala ne Philippines yali egaddewo ennaku ezo bali bagigadde yakomyewo neyegeera nabadde muna baggulira ensi nga Ethiopia zaali zaganya zikomyewo ensi nga Kenya yali yaggalawo zikomyewo ne Kenya batwala yes batwala ne Uganda yoka etwala mu East Africa Kenya etwala Burundi etwala Uganda etwala I think those are three countries that are city very sure West Africa Ghana Nigeria Sierra Leone zonna zitwala kati kitegeeza nti wali wanti tulina mirimu ibula kitukimanyi it is safer for me omuntu okugenda ebweru akole naye kenyini government mba mpewuseemu ku obwoli wa government extra digest mugoba nsonga mwami Nsamba Sharif Ahmed njagala kwebaza obuddebo tujja kwongera okubanga tukunoonyako ebbanga lyona amala Kampala wano tujja kutunulira ensonga endala ate era mu maaso awo barazovunaawo katumuleke agenda akole emirimu emirala naffe osanga tweyongereyo tukola programs zino okuleeta abantu bano abava mu Middle East yawo basically okubanga you pick a leaf mpola here and there at the end of the day they are here to answer all your unanswered questions eranga tuine tekatekera still efunayo abakungu okuva mu ministry y'ekikula ky'abantu eya gender labor and social development inshallah eranga nabo tujja kubaleeta tuwayemuko nabo wano mpola nsigadenze Ibrahim Mukasa njagala kwebaza omugenyi waffe thank you so much njakwebaza team yange Idris Daniel Keith Netone thank you so much mbagaliza birungi byerere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh